Alright, bampita Andelanda MC tukwaniriza nnyo wano ku Projan Media TV. Olumulabi waffe mulungi gwasingira ddala. Kata Dubai tubagala nnyo nga mukiwulira community ya UAE mukola omulimu gw'amaanyi nnyo wano we tulimu abatutusaawo. Esa zino wenjogerera mbadde njagala subscribing olaba akantu ka subscription atoberenga tukwanaganya nawe embeera. Esa zino eno tulabye story nga tugitegera bulungi nnyo abantu ne beebuuza bannange kye kigenda maaso MC Katsi abadde kiki naye ate waneeno ensonga kwezavudde tugenda kuba mu studio anino tulina omwami gwe bayita Side Soft Zivuga Musoga Pandis akoze nyimba nyingi nnyo media emutegedde akoledde abayimbi ab'enjawulo tugenda kuba tulaba omwami ono omwami Chris Morris njagala aberenga atwanjuriza zinene embeera omwami je baleko kale baba naje baleko oli ku Projan Media nange Andelanda MC bampita tatalutuwe yo abalabi ba Projan Media mwenna mwebale nnyo kubeerako era kwe tuli nnyo Mr. Side Soft twagala tutegeere muganda wange ensonga zino zitandikirawa omusajja aranitsolaga assets ze tetutegera assets ate gwe tutulaba assets zo waayo kasoko tubuli ensonga ziva kuki otandika okubanga muyomba n'omwami amanyiddwa nga MC Katsi ensonga ezo mpanvu nnyo nnyo nti tekitandise leero kyali kyatandika dda n'abantu abamanyi Katsi bamumanyi ng'omusajja omuyombi ate ayomba bukako waya okitegeera blood yoyo yeah. Kati mukazi wamanyiddwa nga Filmton esaazo ntali mu ggwanga batugamba mbu ali Rwanda abala bagamba ali ku Entebbe Road ali mu rehab twagala tufune ekigambo okuva gy'oli ebyaddala ali Rwanda oba ali ku Entebbe Road kwekyo ekikwata ku fiye sijja mwogerako nti kino because wayise ebbanga nga fiye simulaba nga tetwogerezeganya so simanyi kimukwatako bwe baba abagamba ndowooza ekyo be bakimanyi ekitegeera nze sikimanyi ate omwami yatugambanga yakusindikiranga ssente buli wiiki emitwalo 7 nga zigenda ku mukazi w'embu gw'amanyi ebimukwatako ssente wazifunanga singa ekintu ekyo kyali kituufu ndowooza Katsi bwe yandimpadde ssente ezo nti ntwale fiye mu rehab ndowooza nandisooseeyo Katsi kennyini lwaki oba osoosayo Katsi yennyini muganda wange yagyetaaga kyogamba Katsi takola bulungi simanyi naye gwe tokiraba kati omuntu otandika oti okuteekayo ebyobugagga byo n'ogamba rich I own whatever I own okitegeera n'oteekayo n'ossaayo cupa za bereya Side Soft omusajja atulaze n'ossaayo emizigo mbukamba kubeko golofa n'ossaayo emizigo abaana kankubira abaana bali kata abaana bali Dubai awo nga bakadama bakozi bakola mu biyumba naye nga blood balina amayumba gennyini getutamanyi na kumanya kati bw'obanga gwe role model waabwe MC Katsi gwe bafollowinga ekyo kyosobodde posting okwachivinga mu myaka 15 gy'omaze ng'okola blood oba okola kirwaki tobivaamu n'ova ku TV n'ogenda bugenzi n'okola obukozi mu kiyumba n'ofuna ssente n'ojja n'ozimba kakyogamba awo talina kyeyataddeyo si kirungi kweraga mbu oyina ssente oyina ki n'olagayo ebyo wandibadde otulaga yatugamba alina ne haliya alina open roof naye gati tunala okulaba ku assets zo ze kuliko esobola okutambula okuva wano netuuka emalaba kiddemu ssebo okiwulidde tekuli okitegeera oli role model w'abantu abantu bangi bakwegomba abantu bali mu America bakwegomba abantu baliwa bakwegomba nojja n'olagayo emmotoka eya 1982 gwe gy'olagayo modo gy'olagayo abaana bali mu America bantaate Godfrey bavuga zi Tesla okitegeera kati ate gwe olagayo kyekyo oli ku inspiring ani oledde oli bamalamu maanyi okitegeera nti ne bwokola emyaka 15 ebyo byosobola okuba nabyo okitegeera kati Katsi ebbanga lyakoledde emyaka 15 gy'ogamba nesi jokka gw'omwegomba Katsi owange tukyagenda mu maaso wano ku Projan Media omwami Side Soft ali mu kutwanjulira nsonga zino eno kati twagala tutegeere omwami amanyiddwa nga Side Soft yenga ye twagala advice jawa MC Katsi okubanga aterera kubanga bagamba MC Katsi alabika olina kye wayogera Katsi aliko akaki
nabagamba liko akatuli ku mutwe temwakirabye yabadde apostinga buli luvannyuma lwa ddakiika emu ng'alina posti gy'ateekayo naye posti ze zikola amakulu media yadde mufudde eddalu kirabika nze namulekera ggwanga kuba yayagala alwane nange namulekera social media kaimusabula agiwulire kuba kati gyalwana nayo nfa okulwana naawe nze namuta akale MC Katsi mbu aliko akatuli ku mutwe ebigambo bya musajja mukulu amanyiddwa nga Side Soft mbu asaana okuba nga yeetereza gwe advice kijoyinza okukwata nga y'amaanyi n'ogamba Katsi muganda wange kino na kino njagala obeere nga weetereza Katsi akolera kampani nene nze mba nsaba kampani eyo kyembadde nsaba beekolemu omulimo bwe beekolamu omulimo basondere Katsi ssente bamutwale mu rehab oba bamukolere paid vacation agende eyo yeetereze okitegeera kale bigambo byebyo naye kale ffe tukyagenda mu maaso nenga wano ku Projan Media omwami amanyiddwa nga Side Soft akyatwanjulira ensonga ye ne MC Katsi kakati nno tujja kuba tufuna mwami mukulu amanyiddwa nga MC Katsi abaako ensonga zatwanjulira bulungi nnyo mbadde nkusaba osubscribing ewali akantu ka subscription wansawo tubeere nga ate tukwanaganya embeera amawulire obeere nga ogafuna bulungi nnyo nga bw'okiwulira kakati nno mbadde njagala omwami amanyiddwa nga Side Soft tufuneyo akagambo kamu kolaba kagenda okubanga kamaanyi nnyo kabeera nga atunnyonnyola bulungi nnyo ddala nga bw'okiwulira Side Soft omusajja assets yaziraze bulungi nnyo n'atugamba naawe abadde ayagala otulage ku assets zo kaakati nze ŋŋanze nze nakulira mu famire erina empisa bwekiri bw'otandika okulaga by'oyina ndowooza si kya bugunjufu okitegeera nze mbaddewo emyaka mingi go obadde wali ondabyeko mbadde nkumanyi ne munnange nansirika nga manyi Side Soft gyali wali ondabyeko ku TV mbadde sikulabangako yes navuddeyo because ono yayagadde andage mbu oba ndi munafu oba ki oba yeya making oba ki okitegeera nansuubiza okunsuula nga byonna wabirabyewo byabaddewo okitegeera yes nze ndoza si kya bugunjufu kuvaayo kweragira ku bantu because gwe bw'ovaayo ne weeraga nga byo waliyo omuntu nga gwe by'oyina biri 2% ku bibye okitegeera so nze so avaayo ne ŋŋamba nti owaayi nze nina engatta ey'akabi nze nina okitegeera kyentegeeza obeera omutwe tegukola bulungi because kati Katsi bwe yeeraga bw'atyo kati abantu bazzali bakole ki ate bazayime batera kupostinga bintu ntuwe bityo okitegeera bo bakole ki ng'ebintu Katsi byonna by'oyina zali abiyinamu ki abiyina mu mmotoka emu okitegeera yapostinze emmotoka ze 2 namba ndabika nze wanene essimu gye nkutte egula emmotoka ya Katsi emu naye nze ngiteeka ku kutu yagitambuliramu okitegeera kyentegeeza kati alekenga kulaga mwana weetereze kati Katsi ono atuuka ate okwawukana ne Shamike so tubuliye ku nsonga eyo ate nga tulaba Shamike ali wuwo enjawukana ya Katsi Katsi yali muntu eyaweebwa omulimu oluvannyuma lw'enkolagana gye twalina naye ne mugamba nyambaako ku Shamike sinti yali muyimbi we kyovula ne video za Shamike zirabako companies 2 Katsi Music ne Zivuga okitegeera zagenda okukola temuli Katsi Music eri olwaleero lwennyini ntadde video ya Shamike bagiyita obuntuntu video mpya nnyo era ngitadde ku YouTube ya Shamike empya eri Shamike UG official YouTube channel mbasaba mwenna mu subscribing mu liking mu commenting yeah kati ensonga watugamba mbu wali just wamu akuyambeko yeah kati kwegamba ono mwana ono Shamike gotukato okuba naye Shamike sister wange wo yeah kale tukyagenda maaso twagala tumanye ate ye feel akyali under Katsi Music oba takyali under Katsi Music ebbanga lyemmaze nga nkola ne Katsi sirabangako fiye nga postinze ku page yembu ndi mu Katsi Music wakirabako sikirabangako nange watya bwe kinaavaayo nayegaana nti tabangamuuko wali olabyeko fiye nga akomawo ng'agamba okke tuzzeewo ne Katsi wali okirabyeko sikirabanko Katsi yakikola yes kati ebyo bye mba musooka okwebuuza bwe muba mulaba nga tebiriiyo mukwate kyali wamwe mu mutwale mu ddwaliro
okitegeera ye blood yes nsonga zizo twalaba kat gundi mwana mwala amanyidwa nga Filmton just gwe akupostinga na ayina engeri kale gyakusosotwazaamu okwo kati nawulira nga muli eri kimulumiriza ate ye kati omuwala ono bambi amuwaana nnyo amupostinga Filmton akomye mu Katsi Music nga wotugamba omwana ono bambi Filmton tetumulaba nko nga postinze Katsi abantu bano bakyali baagala no babayawukana ddanga ku bya Kenzo nenga tunaba kitegeera ekyo nganze sikimanyi because nina wenkoma okuyingira life y'abantu okitegeera omanyi life y'abantu abantu buli omu agikwata bubwe waliyo woyingira ennyo mu bulamu bw'omuntu ate n'obwonoona okitegeera so bo twabo balekera bwabwe be bamanye ebibafaako byabwe ebyo tetwandibiyingiddemu ya ali blood kale tukyagenda maaso nga we nagambe subscribing awo wansi tubeere nga ate tukwanaganya embeera Sadi Soft atulambulidde ensonga ya musajja mukulu amanyidwa nga MC Katsi omusajja aliko akatuli ku mutwe bigambo bya musajja mukulu amanyiddwa nga Sadi Soft si byaffe nga ffe boolaba bw'omwami asana okuba nga yeetereza na nsonga akolera kampuni nnene nnyo Next Media kale webale nnyo nga okyatwekuumiddeko katukolemu bwetu tubeere nga ate tukomawo